Obulimba mu magye, poliisi ne gavumenti oba mu bitongole bya gavumenti tebulikoma munnange. Akatambi kaakano akalaga engeri abagambibwa okubeera abatujju, engeri gye baba batuddwamu bomu wali e Munyonyo nga bagenda ku kiggwa ky'abasirikka eky'abajulizi, munnange kaswazizza amagye. Boogera birala n'akatambi kalaga birala. General Ssenyonyi ayambalidde Museveni era bw'atyo n'amulabula nti lekera okutiisatiisa bannaddiini. Mildred Lubega Sseggona kali amaggwa naye bw'atyo ategeezezza bannayuganda nti okwogera kwa Museveni kwagendako national address bwe muba musobola nga muli busy musobola okkuleka ne mukwesonyiwa kubanga tekukola makulu. Ate edi mutwe ebibyo munnange si birungi yadde n'akamu, kubanga ab'amakomera abakulira amakomera bwe batyo munnange tebasobodde kubeera nga bamuwa obujjanjabi yenga bwabwetaaga. Kulamusizzaako nno gwe benna ampuliriza wano ku Uganda At Large nga bulijjo mu mikwesese naggusidda. Teweerabira aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe mu kapasite yonna gwe gy'oyagala. Balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze. Batuukirire oba genda ku mutimbagano ku platforms zonna oteekemu Maintenance Palace, ojja kuba munnange obafuna era otegeere bye balina. Ate Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, Entebbe Road ku Church awo Ejjanyi, apartments ez'omulembe omuli buli kimu. Osobola opangisa olunaku olumu oba 2-3 wiiki, omwezi, emyezi n'omwaka. Toyina kyo weetaaga kwetikka nno, eri waliyo buli kimu. Gwetwala tulotwo wifi newemmindi asena, ate nga munnange n'amasannyalaze tegavaako. Security eri gguluggulu, ba caretakers ab'omulembe. Ate munnange n'ekifo kiri executive nnyo. Omulirwano gwegwo, compound parking, waliwo ne tent wabweru, osobola munnange okutuulako awo ate n'okwasaganya ebintu ebirala. Transport wali wabwereere naddala abo mu first booking nti gwe oli ku airport bakubire bajja kununawo ne walala okumpimpi ne Kampala. Kakati munnange tugenda mu maaso n'eggwanga lyattu Uganda tetumanyi kyakulikolera. Twali tumanyi nti abalimba nga Kulaije basirise, Enanga basirise, nti tetugenda kuddamu kufuna balimba balala. Naye muganda wange Uganda kissa kinegula, kubanga obulimba tetumanyi kiki ddala, kubanga kakati abantu babadde munnange abamu nga bagonze bawaanye nnyo UPDF wansi wa muhoozi nti mwebale bannange kulwanyisa butujju. Kumbe abantu bagula zi kamera ne baziteeka ku mayumba gaabwe era nga zaatulaze bulungi nnyo ebyabaddewo. Ddala ekituufu amagye ga UPDF galina kye gaakozeewo mu kuziyiza abatujju bano obutatuuka wali ewabadde abalamazi ku kiggwa ky'abajulizi e Munyonyo. Nedda, akatambi kalaga birala muganda wange, era njagala okubuulira nti kano kakyusizza tune narrative, kakyusizza. Tetumanyi kibagenda kutugamba ku guno omulundi, naye eno serious matter naddala ku butujju, kubanga ekisooka kino nkirabamu okukyawaganya amadiini. Ekisooka kubanga batulaga bali basiraamu balombye bakatuliki, ekyo kimu. Ekyokubiri nti babitaddemu naddala aba PLU batugambye nti balina akakwate ku NOP, era tukimanyi bulungi nnyo nti bagezaako okuteekawo embeera eremesa abantu okukampeininga freely, okuba raale nga tewali abagaana. 2026 tugenda mu kalulu nga bwe bakozesa COVID. Kaakati muganda wange bino birimu okustigmatizinga, okusiga obukyayi, okukyayisa. Kakati bibiwanga birimu okubalaata n'okulimba nti olw'okubanga UPDF katugeze yagala okulya credit
kakati ate kidda side eri nti yo bomu eyabwatuse bano ababwatuse oba nabo babwatudde babwatule nga waliwo ababwatudde ababateze ekintu kye batategeera ne kibabwatula nga baagala okuteekawo okutya nti bannange tulumbiddwa obutujju. Ekyo nakyo muganda wange okusinziira ku biriwo njagala okubuulira nti embwa yalidde dda emmwanyi. Kakati munnange nga bwe nkutegeezeza nti ebifaananyi byalabise wonna mu mawulire ku mutimbagano ebyaba suicide bombers nga babwatuka wali munnange okumpi n'ekiggwa ky'abajulizi era nga kigambibwa okuba nti bano babadde bagenda kubeera nga babwatula abajulizi. Wakati tulina okuddamu okutegeera obukulu bw'ensonga nti babadde balagawa. Kakati munnange bwe bityo byatambudde ku social media buli wamu ku Lwokubiri ku makya ge mawulire ge twakeereddeko era nga tezinabera na ssaawa 3 ez'okumakya. Kakati zaabadde zaakayitako eddakiika nga 4 zokka zokka munnange Uganda People's Defence Forces ne batutegeeza nti nga bayita mu mwogezi waabwe Kano Chris Magezi spokesperson acting spokesperson Chris Magezi bw'atyo n'ateeka ku mukutu gwa X nga akakasa nti abatujju babadde balumbye abalamazi wali ku kiggwa ekyebasirika emunyonyo era mbu amagye bwe gatyo ne galinnya mu lukwe lwabwe ne gaba exterminatinga. Munnange ono yatadde obubaka ng'agamba nti UPDF counter terrorism team ku makya balemesezza era ne basobola okukwasaganya mbu abatujju babadde babiri emunyonyo era ne batutegeeza nti intelligence yaabwe okunoonyereza kwabwe tiimu yaabwe ya intelligence yebayambye okubeera nga ebasobozesa okubeera nga balemesa abatujju abo mu operations zaabwe ez'omulembe ennyo era ne batugamba nti security services bwe batyo babadde bali ku mulimu ogw'amaanyi okakasa nti tewali kituuka ku balamazi ku lunaku lw'okulamaga Martyrs Day celebrations nga zigenda mu maaso bulungi nnyo nga tewali kutaataaganyizibwa. TPDF ne security agencies zonna ziri alert. Kakati ne bakuba omulanga eri abantu bonna okubeera nga babeera vigilant babeere n'eriiso jjeje okubeera nga baripootinga security services any suspicious individuals objects or activities for immediate attention. Tibannange tukola nnyo weetuli. Kakati munnange amangu ddala nga bamaze okubeera nga bateekayo posts eyo bataddeyo post yaabwe omukulu acting spokesperson wa UPDF Kano Chris Magezi abitaddeyo akola nnyo ayinza okuba ayagala kutema yikula ekibuga naye muganda wange niwankubadde mukalukalu tajja busera kuguno omulundi bakutunnyonnyola abantu tebasobola kubeera bakyamu ate Mukama Katonda tasobola kubira mu bantu berukwe gwe ne bw'olimba oddamu muganda wange abantu era amazima bagategeera. Kakati munnange abantu batandikiddewo okubeera nga beebuuza ebibuuzo online nga bagamba nti bano bayinza kuba nga basobodde batya okubeera nga basobodde okuneutralizinga abasuspects bano abatujju ng'ate bo balabye nga bano kumpi bye beetulusirizzaako bbomu nga tewaliiwo yadde security yabadde ewondera nga kirabika bbomu yabwatuse mu ngeri nti balinga abaagyetuliisirizzaako ng'abantu beebuuza era ffenna nga twebuuza nti UPDF kubanga waliwo n'omuntu eyabaddewo ng'agamba nti yabadde ne security ye ne bagaadis be ba bodyguards naye yalabye mbu bo balabye nga
bomu ebwatuka yokka ku lwayo tewabaddewo yadde n'omusirikale n'omu wa UPDF. Abantu babadde bapositinga ababaddewo naye ng'abamu bo kwegamba abatayagala kumanya abaagala okuwagira obuwagizi nedda. Kakati mwe bannayuganda ki kyemwagala? Amasirikale amagye gakola nnyo okulaba nga gataasa obutujju. Kumbe waliwo ababaddewo n'akatambi ne kafuluma. Munnange awo ne tutandika okubeera nga twebuuza UPDF bwe batyo nga wakati w'abantu okubeera nga beebuuza ne bayitirawo olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku ssaawa 9 zabadde ssaawa 9 ez'olweggulo naku Lwakubiri wali ku headquarters e Mbuya. Kano Magezi nataka okubeera nga annyonnyola kati ennyonnyola ye bwetyo neeyongera okubeera nga yatukonfuzinze. Yatugambye nti ttiimu yaabwe yasobodde okubeera ng'eremesa abatujju bano nti baasoose kubayimiriza ne bababuuza wa gye babadde balaga era ki kye babadde beetisse nga tebasobola kubeera nga bannyonnyola. Mbu kakati ttiimu yaabwe n'eboolekeza ebyasi. Mbu omukyala eyabaddeko gwe baatugambye bw'atyo mbu n'asolawo n'aditoneetinga bomu n'anyiga emmanduso bomu n'ebwatuka ng'amaze okukitegeera nti missoni yaabwe egudde butaka. Ng'akitegeedde nti missoni egudde butaka bw'atyo n'anyiga emmanduso bomu n'ebwatuka. Kakati munnange ebyo nga biwedde kati ate era still press briefing eyo eyabadde ne ku TV zonna nga ffenna tugiraba n'ereetawo okubuusabuusa okw'amaanyi ku social media era ng'abantu beebuuza nti kiki ddala ekigenda mu maaso, kubanga jjukira nti waliwo akatambi aka CCTV footage ebifaananyi bya kamera byafulumye era nga abamu ku mulirwana awo abatuuze ba residents abeetoolodde awo be baafulumiza akatambi ako. Kano nno kaalaze bonnange nga abatujju baabadde bavuga pikipiki. Nalibadde nkakuteerayo wano naye nsobole okuba nga mwakalabye naye lwakuba bonnange tomanya bayinza okukawanulayo embuzi bayinza ogiwanulayo olw'ensonga erimu oba okubwatuka ekiraga ddenja. Kakati munnange akatambi kano bwe katyo kalaze nga abatujju babadde bavuga pikipiki abagambibwa okubeera abatujju kuba kati tetusobola kutegeera kituufu katugambe nti abagambibwa okubeera abatujju era babadde bavuga pikipiki nga bali mabega wa takisi emu nga tewaliwo yadde n'omusirikale n'omu ali visible bwe tulaba nti wuuno nga tewaliwo banze tugamba nti babadde bali muleeya. Kakati munnange mu katambi kano omusajja n'omukyala bwe batyo twabalabye nga babo atuuka mu bufiififi mitaazi nga 10 okuva ku kiggwa ky'abajulizi wali e Munyonyo. Kakati abantu nga beebuuza nti kati mutulage akatambi ka vidiyo akalaga omusirikale we yabadde nga akuba abatujju kubanga jjukira nti kambe ate kwata katundu katono bwe kati ekwata ekitundu kigazigaziko ti awo mu parameters tetwasobodde kulabawo yadde ettondo ly'akasirikale akamu bwe kati. Kakati munnange akatambi kano kalaga bulungi nnyo nga bomu oba kyonna ekyabwatuse nga kibwatuka kyokka era ababadde ku pikipiki nga bagwa eri mu bufiififi ne piki bwetyo nayo neeyonooneka. Munnange kino kitegeeza nti abasirikale bagenze okujja nga already bomu yamaze dde okubeera ng'ebwatuka. Kakati kitegeeza nti bwe kuba kwetta bano abategeeza okubeera batujju besse bokka
naye UPDF engeri munnange gyegobamu oba gyeyagala okutenderezebwa gyeyagala okuwambamu amawulire amangu awo basobole okubeera nga bongera ku ssente za security mu palamenti nti tukola nnyo twasobola okulemesa abatujju eri twakola bwe tuti mujjukira ne wali emunyonyo kumbe naye nga bwe mbategeezeza nti bino si byangu kubanga birimu okukyayisa. Ekisooka nti bano bwe twogerako bagamba basiraamu babadde balumba batali basiraamu. Ekyokubiri nti already baatukakasizza dda abamu kuba PLU nti abo balina akakwate ku bannuupu ate nga tubadde tukiraba gye buvuddeko already ne gavumenti Siru Magezi kennyini juzi yafulumya ekiwandiiko nga bagamba nti ambasada wa Germany bw'atyo y'omu ku abo abavujjirira obuyeekera era nga obuyeekera obwo bulina kakwate ku kibiina kya NUP. Kakati nga batugamba bakutte na bangi nnyo mu bwe baakwata mbu ne baba obujulizi mu nsonga ezo. Kakati munnange tetumanyi bulungi nnyo kiri kyamu kiri ku UPDF naye byonna tebigatta kubanga kamera yo etulaze byetulaga twagala UPDF naye eveeyo etulaga akatambi kaayo kano Collins Magezi byayogera gyabijja era batubuulire kubanga kamera tekwata katundu katono bwe kati ate sisuubira kuba nti katika ku kiggwa ky'abajulizi awayinza okuwola ku kamera zino ez'oku nguudo. Naye munnange twebaza nnyo abantu abateeka zi kamera kubanga Bobi Wine yagamba kamera temuziggyako kamera bwe bujulizi obukyakoze eki obukyasinzi. Kakati munnange tetumanyi ani yakubye tugambe nti UPDF yeya kuba bano enfa yaabwe nabo tulina oginoonyerezaako nti bye babadde byetisse babadde babimanyi oba babadde nabo tebamanyi. Bayinza okuba nga nabo munnange ba victims kubanga okusinziirako Kano Magezi byayogedde already twamaze dde okubeera nga tukitegeera nti waliwo obulimba obw'amaanyi ennyo. Kaakati munnange UPDF erina okutulaga akatambi kakati tuli ku bujulizi obukwatibwako okuleka mpozi nga batuwadde visual evidence of its claimed interception oba abasirikale nga bakuba amasasi nga bakuba abasuspect naye munnange narrative yaabwe egenda kusigala nga eri questionable era mu maaso g'abantu muganda wange ebyo tetugenda kubeera nga tubikkiriza twabiganye dda. Kakati munnange abantu bwe batyo bakyasigadde awo nti UPDF etambulira ku bulimba era nga mukimanyi gavumenti ya General Museveni etambulira ku bulimba na nguzi na bubbi. Kakati munnange obulimba buno simanyi kulaije byamwokyako lumu naye na bano nabo tetumanyi Kano Collins Magezi bwagenda kubeera nga akinyonnyola naye munnange naye era sitiru mu mawulire amalala gatali malungi yate n'akamu ku lunaku lw'abalamazi ate waliwo bbaasi yagudde ababadde bagenda Namugongo nga bava mu ggwanga erya Kenya bwe batyo munnange ne bafuna obuzibu obw'amaanyi. Bano babadde bangi babadde bali mu 5 eyo bbaasi yabadde eva Kenya ng'ejja Uganda ku lunaku olw'abajulizi nnaku z'omwezi nga 3 June era bano ku Marabajinja Highway bwe bagudde kukakkana munnange nga ba passengers ababaddeko babadde bangi nga basukka ne mu 5 babadde mu school bus era ne bafuna ebisago eby'amaanyi ennyo. Kati ago ge mawulire munnege tusobola okubeera nga tukakasa ku nsonga ezo. Kati munnange eyo nga tuvuddeyo tugende kwa Joel Ssennyonyi bigambo ki byalina eri General Museveni. Tukyali ku lunaku lw'abalamazi nno by the way tukyali ku lunaku lw'abalamazi kubanga ndowooza gavumenti yagadde bwefumbiremu nalwo tulina okufunirawo credit naye credit yonna eyiise muganda wange eyiise era ensonga lwaki Sseggona agamba nti bwe muba musobola nga muli bize
Museveni national address ye muyinza okugibuuka ne mukola ebyammwe. Kasooke munnange nange omuntu wange wano wetunoonya ayitibwa Deus Akambikira. Deus Akambikira tumunoonya wano ku Uganda Atalagi. Bw'obanga gwe Deus Akambikira muganda wange, jangu ku Uganda Atalagi enamba zange weeziri awo, emisembyayo 1015 lali nsembyayo 73. Kakati gwe Deus Akambikira gwe tunoonya, kubanga mbamanyi gye muli bangi, ba Deus Akambikira. Ennaku ezo twagenda mu kuziika n'ensanga omukyalo omu, kati ntuba tunyumyanyumyamu awo ne bamunyanjulira nti ono gundi ya muzaala. Bagenda okwogera amannya ate gage mannya gange gombi n'eŋŋamba naye ate sisobola kuzaala yenkana bw'ati naye oba singa yali muto n'alisose kwesika mosingana ne mama Shirayimu yalisose gamba taata we yaani. Kakati munnange ba Deus gye bali abaweererako ddala. Naye Deus gwe tunoonya, Deus Akambikira ya inginiya mu masannyalaze era yakolako mu local construction wakati wa 1980 mu myaka egyo paka 2001. Inginiya masannyalaze kati mu local construction yakolerayo mu myaka egyo, mu myaka gy'ekinaana paka 2001. Naye alina muganda we bamuyita Baati, nga Baati ono yakolanga mu tour and travel. Kati tumanyi oba akyakolayo, naye nga Baati bw'obanga naawe gy'oli nga muganda we ye Deus Akambikira osobola okutuyambako. Okwo munnange kw'ossa n'okubeera nti tukimanyi nti bazaalibwa Bunyaruguru gye bazaalibwa, Deus gy'azaalibwa. Kale bw'oba gwe Deus munnange jangu wano ku Uganda Atalagi enamba zange weeziri awo. Tuddeyo eri General Museveni nga agezaako kutiisatiisa bannaddiini, agezaako kutiisatiisa kye bayita intimidation. Naye tetugenda kukkiriza intimidation tactics zaabwe okutiisatiisa obukodyo bwabwe obwo. Temwogera ku byabufuzi, temuve mu byabufuzi, temukola mutya. Kakati munnange General Museveni mu bigambo bye ebimu bye yeeyogedde ku lunaku olw'abajulizi tebyasanyusizza bannankyukakyuka. Era munnange Joel Ssenyonyi awo we yasinzidde n'amuddiza omuliro n'amugamba nti mu kwogerako ku lunaku lw'abajulizi wali badde ojjamu ebigambo bino wali badde obijjamu obyeditinga n'obijjamu, kubanga tetugenda kubikkiriza, teri agenda kukkiriza kutiisibwa. Kakati munnange leader of opposition mu parliament Honorable Joel Ssenyonyi bw'ati munnange alumbaganya General Museveni ku bye yeeyogedde nga ayogera eri abalamazi wali e Namugongo. Museveni ku lunaku olw'abajulizi bw'ati munnange yalabudde church. Omanyi bwe bagamba nti church kitegeeza nti kinene. Kakati munnange katugambe nti alabudde bannaddiini, kubanga obubaka abusindikira wano naye olwedde kati nga mubajja ye yagonda dda n'abalala. Naye kati waliwo manyi Abakatuliki bano be bakyasinze ndowooza okunsanyusa ennyo naddala mu kwogera ensonga ku bigambo by'enkyukakyuka, naddala ku kunyigiriza abantu, obubbi, enguzi n'ebirala byonna bo babyogera kaati teri ebyo tebalinga bali abalala. Bannange olw'okubanga babatisa obugaati mu kamwa. Kakati munnange General Museveni yalabudde church nti balekeraawo okubeera nga bagattiikiriza ebyobufuzi n'eddiini n'ensonga z'eddiini, mbu balekeraawo okubigattiriza. Tetumanyi nti oba katugeze emirimu gya church ebyobufuzi nti bwe babyogerako emirimu gya church nga giyimirira, kubanga endiga bwe zijja mu church okusumbibwa ziba n'ebizibu byazo, era boogerezeganya n'abasumba ababasumba. Kitegeeza nti babeera bategeera ebizibu by'abantu era ne bategeera. Kakati ate church eneesumba baki bannange?
General Museveni naye kenyini wali awo ye abantu mu Uganda yabasangula mudda abalabo banga biti ndowooza nga biti oba nga nteeze ezirwa kitula tezirina ku complain gazigoba mudda eno nga zigenda oba bagamba zisalako amayembe nga basalako ndowooza Bannayuganda bw'atyo bayagala babeere. Kakati General Museveni nga enkola ye ya bulijjo nti ayagala nnyo okubeera nga afuga puppets, tayagala bantu boogera kintu na kimu ku by'obufuzi. Ye ayagala kintu kukivuga nga bw'ayagala, tayagala kuwabulwa, tayagala kukulwa atya. Naye juzi ate ye kennyini yeetondera ate mu kusaba ne twebuuza nti kakati ate awo bigattirawa. Kakati munnange Museveni bw'atyo ng'ategeeza church tebafokasinge ku religion and leave political affairs alone. Museveni munnange ng'amaze okubyogera ebyo byonna tubiwulidde, Honorable Joel Ssenyonyi n'amwambalira n'amugamba nti ebigambo byo bigendereddwamu kutiisatiisa abantu, lekerawo kutiisatiisa bannaddiini. Obubaka byatadde ku mukutu gwe ogwa X. Ssenyonyi bw'atyo yategeezezza n'agamba nti statement ya Museveni egeza ku intimidatinga baklaje basirike buli wabeerawo butali bwenkanya wamu n'okunyigiriza bannansi. Ssenyonyi bw'atyo munnange naye n'ateeka Museveni ku nninga n'amugamba nti wandibadde osiima spirit of church, wandibadde osiima kubanga munnange ebiseera ebimu oyinza okwesanga nga ate sayidi ey'eddiini naye ekola omulimu munene nnyo oba oli awo mu kulyowa emyoyo n'abantu okubeera ng'ebakuumira mu layini. Kubanga General Museveni fuka tugeze akozesezza nnyo church z'abalokole oba abasumba b'abalokole okubeera nga akuumirawo abantu baawo n'okukampeyiningirayo. Kati neyo group nayo oba oli awo nti bali bagimuyambako. Kakati Ssenyonyi agamba nti kale tusiima nnyo bannaddiini abavuddengayo ne boogera ku kubuzibwawo kw'abantu, okuwambibwa kw'abantu, abantu abatulugunyiziddwa, ababonyaabonyezeddwa mu by'obufuzi n'engeri yonna abantu gye basobodde munnange okubeera nga batuusibwako obutali bwenkanya. Abamu ku abo bannaddiini gye buvuddeko wano nga Museveni kyajje yeetonde, Father Musala Anthony wa Catholic Church bw'atyo munnange yavaayo n'ategeeza Museveni nga kyajje yeetonde mbu alina okubeera nga annyonnyola exact wrongs, ebikyamu byennyini nti nakola kino, twaziika abantu mu mass grave. Anita Amongo yabimanyi. Twakola bwe tuti, twateganga zibbomu nga tuli mu nsiko, twakola tuti, ebyo byonna alina okuvaayo ne tutegeera nti Museveni yakola kino na kino okusobola okutegeera kiki kye yeetonda ne Katonda okuwulira essaala ze. Kakati munnange oba oli awo General Museveni mu kwogera ku lunaku lw'abajulizi yabadde ndowooza ategeeza bafaatha nga Anthony Musala kubanga munnange ono ndowooza mu kwogera ku ekyo amulaba nga atabiikiriza ebyeddiini n'abitabiikiriza mu by'obufuzi. Naye ng'ekituufu kiri nti tetugenda kubeera nga tukkiriza okutiisibwatiisibwa kubanga okutiisa twegamba okutiisatiisa kye kimu ku weapons naddala regimu zeekozesezza okubeera nga efutubbala ku bannansi kubanga bakimanyi bwe babatiisatiisa nga batya teboogera, tebaagala boogere ne bakutulugunya. Bw'ova mu tokya kimba bakugamba nti gwe bweza n'oyogera gye twakutulugunyiza twakozesa emipiira owedde. Kakati munnange era mu buufu bwe bumu MP Miriam Lubega Sseggona bw'atyo muganda wange n'ategeeza bannayuganda nti musobola obutawuliriza Museveni byagenda kubagamba mu national address bwe muba muli bize kuba tebigenda kubeera nga bituyamba obuulyawo kubanga bye bimu. Jjukira Joel Ssenyonyi yatugambako nti Museveni byagenda okwogera osobola okubitegeera nti agenda kwogera ku kino na kino. Kakati essaawa eno nsuubira okuba nga agenda kujja ayogere ku by'obutujju, alabule opposition,
alabule abageza akuteeka ssente mu rebel groups ze boogerako, alabule foreign powers, agenda kubanga ebyo byatambulirako. Mulinde muwulire mulabe kati amalirize ayogere ku parish development model, ayogere ku security, obwetaavu bwa security, omugaso ennyo, era atubulire lwaki gavumenti eteekamu ssente nnyingi nnyo mu security. Kakati Medard Lubega Sseggona bw'atyo yategeezezza n'agamba nti Museveni olw'okuba nti nno tagendera ku principles eza demokrasiya, tagendera ku principles za demokrasiya, kakati tewali mugaso lwaki abantu bali badde bamuwuliriza. Kati bw'atyo n'akuba omulanga eri abantu tibamuba nga muli preoccupied n'ebintu byammwe, olina emirimu gyo gy'okola, leka ate kubeera awo ng'otaddeko TV oba radio owuliriza Museveni, kubanga ebintu byayogera tebirinaawo ebizimbira demokrasiya. Ebikolwa bye byonna biragira ddala nti tewaliiwo demokrasiya. Kakati nga bwe nkutegeeza nti Sseggona ekirowoozo kye tekikyukako ku kya banna opposition balala, kubanga bonna bagamba nti speech za Museveni zifaanagana, kubanga bwe mubaamu ebisuubizo ebitajja bituukiriza. Mukimanye bulungi nnyo, tajja kubituukiriza bwe mubaamu ebisuubizo. Kakati nti bw'aba alemereddwa okwogera oba ebbanga lyonna ng'alemereddwa okujja bwenguzi ate nga bwe bajja agyogerako, ng'ate era yalemererwa n'okulambulula obulungi eri eggwanga, ani agenda okumuddira mu bigere nga akukusa bukukuse obusika kwegamba yabufuula busika eyandibadde political transformation, ayagala kugikyusiza muli alete mutabani we nga tali clear ku nsonga ezo buli bwenguzi n'ensonga ya succession plan. Museveni talina kyatugamba, era abantu munnange kitegeeza nti babeera balina kubeera nga bakola byabwe, kubanga byagenda okwogera okusinziira ku Medard Lubega Sseggona n'abalala bagamba nti byerimu byebyo, talinaawo kipya kyaleeta. Era nga bwe kiri nti obuyinza naye kennyini waali awo amaze okulaga nti nga bw'azanga akyusa egirimiti tamulimiti, kitegeeza nti ayagala kufiira mu buyinza oba kukaddiyiwa omwabeere nga takyasobola mutabani wajje ayambe mbw'ayambeko mu kukuuma emmaali yaabwe. Already ekintu kitulabanga ekyatagalatagala edda, kyatagalatagala dda, kubanga muhoozi already kati ali off topic. Kisooka internationally talinaayo credit, nawane ewaffe wennyini ku national level nawo talina credit. Amaze okulaga temunnange capacity obusobozi zero. Era ne Jerusalem Museveni n'atugamba nti oyo tajja kukola kyate. Kennyini muhoozi yatugamba nti wano Uganda tasobola fukibwa muntu atali musirikale, oba nti oba ayinza okuba wa poliisi oba ng'ava mu magye nga bwe gali nti magye, naye kati ye ate aliyo by mistake, kubanga Jerusalem Museveni yagamba juzi yali talina kubeera musirikale. Kati bwe kiba kitegeeza nti naye civilian already babimwambudde ebitiibwa, kitegeeza nti era naye abakatiba kennyini ke yaseetinga kamuwandula dda ku bwa pulezidenti kubanga talina kubeera musirikale. Kale munnange ekyokufiira mu buyinza ng'era alabye wano Moses Ali ku myaka 85 yaggyeyo dda, yaggyeyo dda nomination forms, ayagala kuddamu kubeera memba wa palamenti 2026. Akomawo agamba nti kakati ate nze lwaki kwegamba lwa abantu abamu nga byagala kufiira mu buyinza. Era munnange bano omusajja ono General Ali Moses Ali mu myaka 85 era nga ayinza okuba nga ye longest serving politician ndowooza mu Uganda. Yayinza okuba ndowooza y'omu ku abo ba longest serving politicians nga ne General Museveni bwali General Museveni emyaka agiweza 85 baga nti yagisala abaali naye waliwo abaakula naye abaasoma naye. Omwami omu kati yafa n'okufa bambi naye nga yaŋŋamba nti yagisala
yali muzeeyi Kamulali eyangamba. Muzeeyi Kamulali by the way yafa kitalo nnyo yafa naye yali avudde mu America nga azze Uganda. Yatuuka eno embeera naye muyisa bubi yalwalirayo mu America. Bw'atyo olugendo nga luwanvu nnyo n'atuuka eno n'alwala for some time n'afa. Naye yaŋŋamba nti ye amanyi General Museveni era baali babaddeko naye. Kati naŋŋambye gy'emyaka 8 gy'agamba nedda yagigaana. Kakati munnange omukulu ono Moses Ali already ayagala naye kukomawo nga bulaba General Museveni era mu nomination forms yazifunye dda. Ayagala kuddamu kubeera nga akalakata abantu bakiikirira eri West Nile. Naye munnange ate omanyi oyinza okubeera onowooza nti emyaka tegiri kuggwako naye ono kati agenda akyogerako si yakireeta naye nsuubira okuba nga agenda kufiira mu kisanja kye kino. Anze n'okuba nga nomination forms zajja mukalira mu ngalo. Era ni General Museveni naye sitiira emyaka gikoze eki kimuweddeko era naye batugamba 2027 tamusukka tebamulabayo mu 2027 ekintu munnange ekyamunyiza ennyo ekyabanyiza ne babayita. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tugendeko wano ku nsonga za Eddie Mutwe. Teweerabira Timo Property Consultants gye bali nnyo gwe ayagala ogula ettaka oba okutunda ettaka etaliiko ndooliito, ayagala okuzimbira ennyumba, oyagala gula nnyumba ewedde. Bano balina construction company ey'amaanyi Timo Property Consultants Limited. Balumbe wonna woosanga omutimbagano gwonna gwegenda otekemu Timo Property Consultants Limited ojja kumanya biki ebisingawo ku bo. Munnange tugenda mu Idi by the way. Tugenda mu Idi wano wabaawo abantu wano nga bo munaye byetaaga kuyambako. Kale bw'oba olina koolinayo yambako muganda wange, yambako. Abantu bali bubi naye nze nange wendi wano baba bandabanga seviya waabwe naye ng'ate nange muganda wange mbeera awo nga empale ekola ki enywera namuguwa. Kale munnange oba olyoka bwasiisi osobola okuyamba. Yambako wano Uganda tulaji namba zange muzimanyaawo n'ensembya 1015 era lisembyayo 73. Yes, gye bali weebali abantu wano, weebali families weeziri, abakadde weebali nga bo munnange okoleka omuntu ng'akyamye ewuwe bw'aba takomye ku muyembe gwe awo kukuba n'agenda naye omuntu asobola okukyama n'amanya ono mukadde ali buki. Gye bali mubayambeko olunaku enkulu nga zino. Kale kakati munnange Eddie Mutwe getufuna okuva mu kkomera ly'e Masaka ne mubakulira amakomera mawulire si malungi yadde n'akamu. Era nga kino nze nkirabira ddala nga waliwo amaanyi ag'enjawulo agali awo ebiragiro kwe bakolera temukola muti. Waliwo omuntu nga ye mutemu n'ebyaddala nga ye mutemu era ng'amaze okubeera ng'alaga. Naye ekisinga okuneewuunyisa nti abantu balina engeri gye boogeramu ebintu ebimu ne weewuunya nti ddala omuntu ono alinamu ako obuntu oba talinaamu. Kakati munnange okusinziira ku bakulira amakomera bano bamaze okubeera nga bakyemirako ne bagamba nti medical condition Eddie Mutwe gy'alimu Edward Sebuufu nga bagamba nti embeera gy'alimu balaba nti teyeetaagisa nnyo oba oli awo kutransferingibwa kubeera ng'atwalibwa eruzira oba okutwalibwa mu ddwaliro kati nga mulago, kubanga omulamuzi yali alagidde nti atwalibwe eruzira afune obujjanjabi busingako. Masaka Grade 1 Magistrate Abdallah Kaiza yali alagidde Sebuufu bamutransferinga bamutwale eruzira prison wano mu Kampala asobole okubeera nga accessinga specialized treatment wali ku Maction Bay Hospital. Naye munnange okusinziira ku biriwo bano batugamba nti nti ekkomera ly'e Masaka nti lirina health center 3 lirina health center 3 era nti eno bajjanjabirayo ba inmates abasibe ne bawonera ddala mbu cases ez'amaanyi ennyo ne bazirifaringa
Masaka Regional Referral Hospital kakati munange okusinziira ku Frank Baine bwatu yatutegeezeza n'atugamba nti ebyo temuliko musaaga temuliko musaaga kubanga munange Edward Ssebuufu yagamba nti ali mu bulumi bungi nnyo nti buli lunaku bamuwa painkillers 12 era naga nti emikono waakiri oba bagitemako bagitemeko naye awulira obulumi bungi nnyo kati kooti bwetyo neeragira nti munange musajja ono bamutwale afune obujjanjabi obusingako ave ku painkillers ezo kakati munange twabadde tuli awo nti Baine n'atukakasa nti babadde mbu basindise medical team e Masaka okukizamininga embeera ya Ssebuufu Edward Ssebuufu ey'obulamu era mbu ripooti ze babawadde nga zikakasa nti asobola okufuna obujjanjabi era abufuna okuva mu ddwaliro Health Center 3 ey'ekkomera ery'e Masaka kati tewali kyetaagisa kubeera nga bamutwala mu Action Bay Eruzira Baine bwe yatutegeezezza era n'agamba nti nno nti okutransfaringa omusibe nti ku ngeri ye nga bw'aba akyagala tekiri guaranteed nti bw'aba agambye nti banzije wano bantwali wano bampe obujjanjabi tekiri automatic omusibe tebamutwala lwakuba nti aba akisabye kakati munnange bw'atyo ng'atongera okubeera ng'atukakasira tukitegeera bwe tutyo era munnange okusinziira ku mbeera eriwo ekyo kyekiriwo naye nti bannayuganda bagenda bakusobera kagamba abamu okusinziira ku kyatuka ku Edward Ssebuufu olabira ddala nti omusajja muhoozi ng'amaze omutulugunya ensi yonna kye yalaba kye babuusa amaaso essaawa eno kuba ye nantagambwako naye olaba nga baakiwagira ekyokumuga nti nedda abo buli bwe babakwata nga bamala beekwasa nti ate balwadde nnyo nga baagala mbu babafulumye wabweru mbu n'okubagenda okubajjanjaba mbu bamujjanjabire eyo naye muganda wange ng'ekitaliridde nnyina kujuliza bwekye naye bagamba nti kimansa nnaku kigimansa mpalo ekimansa nnaku kikola ki kigimansa mpalo today it's me tomorrow it's someone else era that someone else could be you kale katubalinde munnange a few moments later katubalinde mu party 2 nga nammwe muwowoola sigenda kusukkawo wano muganda bwange kankusibulire wano weebale nnyo kubeera nga otambula nange yonna gye tuvudde tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlage nga bulijjo Mukama Katonda akuume